omuntu asamba kapatition ne kakugwira oloka bed space nego omukazi yena ali wano kuguna omusana ng'ekikumi ekikyo kyokola mbu waleka bbawe Kampala nsaba Mukama Katonda akukube ebbalayi Mamede akamujjako senga nakuba n'agamba kakati gwe Kibirige tandika okwasamirira Halo Kibirige nze senga wowe Kiboga ontegedde mwana wange ogeze bweru naye tandika okwasamira nene sente kakati waneno tata guna ina kapoti katunda nikugamba abantu bagala ekyadondo nagamba akagala obukadde musanvu bwokka naye nkwegayiridde n'amasimu ye imagine tekako sente tukugulira ettaka tonafuna mulimo kati omwana kati olina amana nakagatta nagamba tetwagala kutinya twagala musente Kibirige tiyatuuka Dubai Kibirige yaweta ddawa yadda ekyaddondo Nyondo Media. Ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media Dokera wefunire ekizigo lemuleko okugoba abaami mu mayumba muleko okutugoba bannange nze nzije okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 524 mukaga munana noti musanvu munana eyo enamba gi contacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo UAE yensi ekyasinze okubeera mu challenges mu ngeri ya relationships whereby anyway natunagenda wala tusobola tuwuze kuba tulaba goyi natulaba ali ku mukoto gwa Nyondo Media nkulamusizzaako era nkubuuzaako nga yenze Nyondo Rosette endini nagudi ani asiya nagudi massa amanya ngo gakyusa nedda amanya gange amatuufu geego nze nagudi Siyati massa limanya agali Siyati massa daga muntu Siyati ye Asia naye bagijjako kati mwanga amanya ya amazale ge gabagaluwa like agechika nagudi gubera musambwa nno toddira ndiga era we tujirya tubutuka tolya ndiga mu bufunze bw'ogirya nga totegedde nga tomanyi nga mbutuka ngobutuka waneno nga bachanga ennyama omanyi otya nti kati eno ndiga eno si ndiga muganda wange okimanyi nti ogirya nga tomanyi nedda bwe mbanjiridde mbutuka bambeera nnyo mwegende kulaba tubuuze ku muganda wange mbabuuzizzaako bannayuganda yanze nagudi wammwe si mu bubi Yeah, thank you. Nagudi si mu bubi. Balamusizzaako mwena bannayuganda. Awe nali nzije Dubai, buno bulamu nabwetegekera. Doni nga tonagenda wala. Saagala oyogere kagambo kali mbu esajja Dubai kubonabona nga ssaawa eno tulaba nti kyoyitamu si kyangu. Obonaabona. Kati nkubuulireko Nyondo.
ababona Dubai gye bali naye nga sina good tonnakiriza okusinzira ku kyakutuuseeko tonnakiriza ogenda kukkiriza ddi nakulagula siriwagamba nti ekisilaani kikutambulirako ne munoogwa ogwebakadipootinga okuva siriwakukkiriza nnogoloze nti kyoba omanya kubanga obulamu bukyatambulira ddala nga kati kana akatuuse Uganda kyagamba nti ebigwa bitalaze oyabba alinako akaseera nakeetegekera omanyi buli lugendo mubeeramu ebyonvu n'ebibuko okiwulidde ekintu ekyo tali abonabona ali mu buno bulamu eno wekanyoomwa ku lwekyo nagudi kino ekyokunywa kye bayita coconut drink exactly nagudi kati nganze ndowooza nze ngenda okusomesa relationship waneno mu ddungu etambuleta first of all wano wazibumuuko okubeerawo ng'oli singo oba ng'oli mu bulamu obwannamunigina kati nga gwe naguli waabwe obadde olina pulaani ki weeteeseteese otya okuyingira ekyombo ky'omukwano wano mu UAE kisooka kya byonna right now siri ready kuyingira kyombo kubanga nze saagala kugenda mu mukwano kubonaabona nze njagala ngwe mu love nga kunyumirwa ebyaddala va ku bino ebya social media tugundi ali mu relationship naye ng'oludda mu buliri bwabwe badda mu kusika mugwana kukaaba relationship yonna etaliimu kajja wallahi tewaba love kuba kwegumya so ofumbirwa sente nedda sifumbirwa sente nfumbirwa kunyumirwa naye tosobola kugenda mu relationship nga tolina kyoteeka ku table n'osuubirayo masanyu meereere kumwena nga ni ateeka ku table ffenna tulina okuba nga tuteeka ku table si mu bubi so tonnakifuna mu birowoozo sinakifuna mu birowoozo naye bwenaaba afunye ssente tomanya nyinza okukirowoozaako genda sooka kola olyoka okirowoozeeko bayitawo ebinyuma nnyo ng'olinamu ku ttooke nga mutabani wa filaawo togenda mukaluubiriza manyi lwaki omulembe guno tudibye nnyo abasajja abo tubakaluubiriza nnyo totya kubanga nze kyemmanyi gyebana gye bulaga era kya butonde nti omusajja yalina okuteekamu okuva ku A mpaka ku Z anti kati ebyo byaliwo ku mulembe gwa mama baffe nti ate bo baali bakazi bagumiikiriza nnyo nze lumu nali njogera ne mamange ne mugamba maama buno obufumbo bwe wafumbirwamu singa Allah nze bwe yampa sandigumye kuzaala abaana bano bonna be wazaala n'omwezi saali gumazeeyo okitegeera ekintu ekyo nti guno omulembe gwe tuliko ate mulalamu bamama baffe baabonaabonanga nga ava mu nnimiro n'atuulaawo n'anaaza ekigere n'afumba okikutegeera omwana ne waba tayambadde lugoye lupya naye kati ffe abaana abaffe badde otikombo muganda wange nze bwe tubadde nkibala nedda so tosobola kufumba wadde mwezi singa wali mu bufumbo bwa mami obo sandisobodde wamamange bwe yafumbirwa taata wange awo awali okubonaabona nze nagudye yennaku nedda era maama wange kalokeshoni kano nkaagadde wali we tubadde mbadde mpulira amagulu butufuga nnumbi mwezi jigala nnyo enkondo mwezi okulyaga neetaaga okutuulamuuko era enkondo gifuulire ddala mukwano gwo si mu bubi twatuulire okay fomita embuuzi kati buli omu yandyagadde okubeera mu relationship kubanga binyuma naye ekisinzira relationship ogirimu naani kimataringa ogirimu naani so guno omulembe gwe tuliko abasajja abakyalimu enneeyisa ya analogo tusaa bafumbirwa waliwo nze naguti tebasobola ana abasajja abedda abaalagiranga olina okusituka omwoleze engoye osimuule ennyumba ofumbe emmere omujjulire guno omulembe bwe mba neebase olina kumanya nti bebi yeebase genda mufumbiro fumba jula lya
nange oli waddemba okujja n'onzuukusa n'oŋŋamba baby it's time for breakfast. Kyamaanyi kyenyi ekikyuseemu awo lwaki kiina kuba kityo? Kyamaanyi kye kikyuseemu? Ekyamaanyi ekikyuseemu oba nsonga ki? Guno omulembe ffenna tulina okuba nga tugatta obwongo okusurvivinga. Kino kankujjukizeemuuko. Edda bamaama baffe babeeranga bize nnyo mu bintu bingi nate era bo ene bwe baakomanga mirimu gy'awaka tebaafulumanga bwere okunoonya ssente whereby ndi ssaawa eno nza okusisinkana ng'omukyala yafuluma nagenda nanoonya ssente omwami n'asigala ewaka. So kiba kikyukamu ani agenda okweta emmere munne mu buliri si mwami? Omuntu yenna ani abagenda okufumba si mwami? Omuntu yenna ali eyo. Era nze kankubuulira ekyokulabirako bwe mbanga nakedde ku makya n'enzuba omukulu ne muleka mu buliri n'oba ofa otya simufumbira wadde omunwe gw'ettooke lwakuba kitegeera enewe n'ekitali ekyo neyombeera nga wetuli ewaka enewe byebintu byakyukamu nnyo yansooka okuzuukuka sooka otimbe wakati neyongera okutegeeza buli muntu ali eyo bw'oba olina omusajja nga talina mulimo noba sibamu ebintu byo ng'obudde bukyali noba genda. Ensonga ki? Omanye ensangi zino ate nno gwe omuzengu sanze wano e Dubai kaziba wano bawasa abasajja kazanyo kano naakaddira abakazi ba wano beggulidde omuze okwewasiza abasajja mu ddungu. kale bw'okwagala munno n'omusembeza si kibi naye bw'omala okumusembeza mugayidinge bulungi. Nze ne nali e Saudi Arabia ekiseera kyatuuka nga neetaaga okubeera n'omubeezi nga bwe nkugambye nti nze ebintu bya relationship sibipapira obiwaakadde bisooka kusimba makanda. Sala bwe kituuka nga neetaaga omuntu gwe nsobola okuwangaala naye omuntu oyo Allah we yamuleeta mu bulamu bwange ate saamutuuza mu ntebe ng'ate abakyala ba wano we bakola nedda. Kutuuza mu ntebe omutuuzaamu otya? Kwe kubeera awo n'omusajja nga takola gwe ne weefuula kamala byonna naye bakagwe n'okola. Banange eminese ne bwegejja etya sigala yakapa obuvunaanyizibwa bw'abasajja busigale obuvunaanyizibwa bw'abasajja naffe obuvunaanyizibwa bw'abakazi busigale nga obuvunaanyizibwa bw'abakazi. Wekyetaagisa tuyambeko abaagalwa baffe naye ate tuleme kubatuuzaawo nti tugenda kukola ki? Bakolerera. Tugenda bakolerera. Anti kaakati kisobola okujja nti omuntu omwagadde mu kubanga omwagadde of course nga talina mulimu ompulira nga tegwe olina omuki omulimu. Jjukira tujja wano ku ddungu mu kujja wano ku ddungu ne weesisinkana omuwala atunula baaba ne weesisinkana nti oze ku ddungu kuno naye nga olina okunoonya omulimu akyanoonya omulimu Katonda akuyambye okoze eki? Ogufunye. Lwaki oba tomubeererawo? Awo kikkirizibwa. Lwaki oba tomwagala? Awo kikkirizibwa. Kasamba nga mumaze okukwatagana mwena muli mu process y'emu tugeze ey'okunoonya omulimu oba omwagalwawo azze ali mu process ya kunoonya mulimu awo kikukakatako ng'omuntu okubeererawo munno kubanga obulamu bw'ensi eno buli omu yeetaaga munne. Anyway nga wakatuuka wano mu ddungu ki ekyasinze okwewuunyisa ennyo? Bimu ku bintu ebyasinze okuneewuunyisa concerning love oba concerning relationships here ki ekyasinze okusurprisinga n'ogamba nti kino kiwana eno kyobadde sikirabanga kinsurprisinze nnyo? Tuli mu kyombo kya mukwano bintu bingi nno nebisinze okuneewuunyisa wano. Ekisooka gezanga okuwasiza mu bed space. Okuwaza mu bed space. Saudi Arabia tekibadde partition nze ekyo wano ndabye kipya. Saudi Arabia kibadde kiti. Saudi Arabia okeera ku makya bw'obanga tonaba kwewanirira bulungi n'ogenda ne musharinga ennyumba apartment y'awantu nga loozi olina ekisenge kyo nina ekisenge kyange ng'ekitugatta fumbiro naye nga buli omu alina luumu ye mulimu bathroom
ono naye alina lumu ye mulimu bathroom kitali wano oba ennyumba zeeyo za layisimuuko simanyi era okuyalinga kuzaa wano nedda obuzibu Abannayuganda bwe tulina twagala nnyo okubeera awantu awali obulipagano kale twagala nnyo okuba omujjuzo kale Abannayuganda sife bantu basobola kukeera ku makya n'agamba nti kati nsanze Rose akola kino nange kanjiye kino nsobole nange okufuna ku bantu side eno kubanga Dubai ono abantu abasinga obungi Abannayuganda beesibye mu bifo kati Dubai ogenda kusanga abawalabu omujjuzo Mwalabu ali ku Banias oba ye Banias okutandikirawo ku Terminal 1 omuwalabu okiresenga example sorry nerabidde Omunayuganda bade ntide omuwalabu ku Banias Omunayuganda nti obuzibu bwe tulina tetumanyi kwespacinga twagala omujjuzo omundi ali wano nange nenyiga webale nnyo naye ate nze setups za wano nti tufuna room nga tulina okuteekamu ziddeeka bw'oteekamu ziddeeka ezo nga tulina okupangisa kwezo nga accommodations tuddeyo so kyabulabe oba kyakwewunyisa nnyo okulaba nti abantu bewasiza mu bed space bukyanga walizeeko wano walizeeko mu bed space olinamuku experience yonna oba olya biwulire biki byotera okulya mu bed space oza byo kubanga tunakusulako mu bed space naye kale mu bufunzi banga lyomazeeko wano nsuubira olina mukwano gwe yali akunyumirizaako kiki omanyi ku bed space mboozi ya bed space eyo nasooka kugiwulirira ku muganda wange Timo Balisita omanyi yono Dubai amuluddemu ate nga mulinamu experience ebimu ku byempulira ebifa mu bed space alina obutanda babona babuyita rooftop waliyo kuba tewagula akasembeyo kabuji Khalifa anti era yoyo rooftop wano wansi waliwo ono asula wansi nga asula mu mpuku newabeera waddako ndeni newabeerawo oli asembayo yo bed space oli asula waggulu ku buji Khalifa oba rooftop nga bwogambye kati obulamu obwo abono bonna bafumbo okuva kwasooka paka kwasembayo omwalina munne webale nnyo bw'osanga omusajja ng'alina kilo 6 omukazi alina 85 bebo Timo Balisita byayogerako n'agamba nti lumu akatanda kaavayo nga lwaki tekaggwe bamu akafaananidde emu bweti ezitudde kilo kale mu bumpi tubale kilo nga 15 kubanga wansi waliwo abafumbo 2 awaddeko nawe wali abafumba 2 n'awaseema nawe wali abafumba 2 akaseera katuuse ak'okwepicca ennaku eri mu bed space Rosette nze kankubuulireko mukwano gwange emabega kwawo yankubira n'aŋŋamba asyano tulinawo akatanda mu executive bed space bino nga bimaze okugira okubairawo namubuuza nti executive bed space yeri etya naŋŋamba executive bed space ye bed space ekitanda kiba kigazi bulungi okugendako couples nemugamba nti era nayo beggaatirayo naŋŋamba namugamba sijja at least ngenda sula ku mwala oba mu ddungu naye nga sikoze eki nga sigenze mu bed space abumu ku bulamu bwe nasaba Katonda nga nakatuuka wano mu ddungu nasaba Allah kunkingiriza bed space gy'olaba eyo eyongedde obwonoonyefu mu Bannayuganda kyova olaba abaana batuuka wano ne beerabira ebyabaleeta bed space zikyasinza okudivertinga abaana okubajja ku mulamwa kasitoola ako nyina gwe nakawa muganda wange lujja naye yali afudde kuba kati nze nyina experience kuba naliyoko muganda wange kubanga lwozi tosobola kuŋŋamba nti wakava e Uganda nze nali nakatuuka nasula kalanda kawa simanyi ndoza nayo kati kandokuwe wansi waliwo abaliwo baali bafumbo kati waliwo bali baki bafumbo newanikawa waggulu era nali surprised nnyo okujja mu kifo ekyo kinali sikola ki sisuubira ngaali matumbi budde
ngenda okulya kana kakola ki kenyenya mama nyama ola partition zezenyenya batu batimbirira wagulu ne babikanga babike ensenene ezigwa mu magundi mu mapipa bwe butandika okwenyenya olaba ka partition nga kakugwako po omanyize nze wembadde mpangali atwadde tuwangalira mu partition naye nze nga nagaana okuntimbatimbako obuntu obwo saga bintu nze byakekweka sibyagalirako ddala naye olaba omuntu asamba ka partition ne kakugwira olwo ka bed space ana naye waliwo katanda kagwa balista timobo yayogera olina kilo 8 omukazi omusajja alina kilo 5 akati doni kankuzeeko emabega nyina omuntu wange twagalana tetusobola ku affordinga room oba apartment kiki ekiŋŋaana okukola emikolo egyo egy'omukwano omuntu wange twagalana mu bed space nga katanda kange nkasasula actually tusobola ku affordinga room nganza omuntu tetusobola kujja affordinga naye mubere togezaako gamba nti ffe ebintu tubyesonyiwe fe basula mu bed space nedda mubere n'empisa zitya bed space egatta abantu bangi naye abasinga obungi bakozi kati gwe bwe manyi nti nno toli mukozi bayiga okwebwa ebitiibwa tikati nze wano akatanda kano kwensula looza asula ku katanda ako akaddako omulala asula ku katanda kawaggulu faayo nnyo okumanya banno bonna baba bagenze ku mulimu olyoka okola ebintu ebyo kubanga oyo omuntu abawuwo ifnoti kale mugende munaabe mwenna doni akaseera kano okalaba akaseera ako nga kabadde katuuse guli gubanga muzimu anti kale mugende munaabe kigwereeyo kubanga ekintu ekyo ne bwoli otya tosobola kumala dakiika 3 mu field ekintu kino okiraba eriyo abalwayo mu field tekisoboka tebaliyo kubanga jjukira n'ogaanye dakiika 30 jjukira bed space eyo mubeeramu abantu nga kaŋŋambe ekitono ennyungu ba 30 okitegeera naye nga fena tulina ekigo kiri ekyo kati tugeze ate nina ekintu ekipya kyendala kyenazudda wano kamalizayo njase twase waliwo nabala abaase onabala abaase tugenda kikwasaganya tukyogenda kuki naye olaba nze amagezi gempa kyogamba tusimbe layini twekogambe kati omanyise nga babaana tusookeyo amagezi gemba wagaagano amagezi gemba wagaagano bagule ekizindaalo kubanga ekituufu kiri nti omwana yaŋŋambye otuuka ekiseera n'oyitaani boyfriend ate n'omuyita erinnya ly'oli anti kuba oli aba awoggana nnyo amuyita erinnya kyokka naawe mu kavuvungano awo ne weerabira nga muhammadi omuyisa Juma okiwulidde empinde ziryoka zijja erinnya lyali oyo ne bava ku katanda oli alekana ayitaani ayita bebi we erinnya lya bebi olina John n'owaba anti jjukira oba wawuli jjukira feeling wazifunye ng'oli ayita Juma nako yoli mu bed space ndowooza tutonyumiza nsaba Mukama aginkingirize si mu bubi bed space munatusonyiwako mwena batulaba kyokka pozi n'ekirala ekintu kye namaze okulaba wano ne bw'oba like omanyi nze nga naakajja nanga nti obulamu nali nyingirira buyingirire nga bwe ngenda ku ttooyi njunaazaako katini bwe nti nemala nentuulako entuule nali ndi awo nga baŋŋamba abakazi beeno tufukanga basajja kyekintu ekipya nakyo kyenasanze muki mu Dubai era omuntu yenna yakatuuka buno obulamu bwe tuwangaliramu obwa wano bw'oba okimanyi bulungi nti abantu bw'oli nabo teweesiga bagiyita hygiene oba tobeesiga bulungi togeza kutuula ku ttooyi naye kati ekibuuzo kiri nti bw'oba ekyetaago kubanga era nze mbadde nga mala n'engituulako kyova ola wano kizibu okugenda mu nnyumba ekiyumba mu Uganda mwe kibeeramu nga temuli gloves kitegeera so ekyo nakyo ekizibu tukisisinkana wano e Dubai ekintu kyenkuttemuuko fe abawangalira mu bed space donasi atuwadde amagezi
nti akaseera ako kanabanga katuusa okuuma kumpisa n'ekirala yabagamba tufuneyo ekizindaalo kati wapataneyo omuntu omu nga yagamba nti kapa gundi mwe musookayo n'ekirala oba bagenda twawulengamu nnaku nti bano balina okukikola leero bali balina okukikola ku luno n'ekirala abaana abaakola buno obufo obulungi abantu bwe basobola okugenda ne basanyukiramu babakendeerezeeko ebbeeyi kubanga okwata otya 12 hours n'oziteeka ku mitwalo 10 mu butuufu ddala singa naaba bakendeerezaako kijja kubayambako ng'oli at least akwata 50 dirham n'agenda n'abeerako yo n'omwagala banange ekituufu kyo kiri nti ebintu ebyo binyuma ku munno k'otunula yekka tolina g'osuubira kukumalako mirembe naye eno omugongo naye banange anyway Doni kati bwebwe obulamu obuli mu bed space naye obuzibu bw'Abannayuganda banange mweyagale kiki kyentegeeza okera kumakya n'ofuna omwagalwawo ng'ali serious akalipagano k'Abannayuganda kaveemu gendako mu bifo ebiri affordable obeere ne kyetuyita time management kubanga tosobola kukola Monday to Monday ofune ne ka privacy kitegeera obeere eyo ofune luumu yo nga yaddala neba ya dirham 200 kitegeera omanye nti nja kuleeta 10,000 n'omwami wange aleeta 10,000 naye nga muyina emirembe gya gomanyi kyekitegeeza sisobola kubeera mu relationship nga sisobola kutambulako bwereere mu maaso g'omwami wange sikulimba sisobola tosobola kubanga nze njagala bwe mba ndabye ku mwagalwa wange bwe biba bi-t-shirt bino ebigazi nkyambale kyokka munda temuli olusi weeyambule yona mwedeka munda weetololera kokka na kapale emberege weetooloole okitegeera kyova olaba nti abasajja ba wano benda nnyo ku baagalwa baabwe anti buli kaseera oba weekanise anyway tujja kutola kadde kangi nnyo tuddeyo gye twatandikidde tukubeekube tulabe nga tumaliriza kye tutamaliriza tusobola okukomawo olundi ne tukimaliriza twatandikidde of course tuli ku relationship in general si wano wokka mu Dubai wabula nawa wonna wayogeddeko kali wagambidde nti abakyala tulina okukolera wamu n'abaami baffe okwesapootinga kubanga kati kyakyukamu ekitaalinga luli nti maama yabeeranga ewaka taata n'akola kina providinga buli kimu kati byakyukamu mbadde esaba mu kuwumbawumba era nga tumaliriza omwana yenna ali ow'obuwala abali mu relationship oba wamagezi ki okusobola okuwangaala mu relationship kubanga breakups zisusse abaana basusse okwetta abaana basusse okufa si wano wokka ne Uganda nawa beeteekamu emiguwa lwa mukwano wumba ebigambo bitali nga gwe nagudi kubanga obaddeko mukwano ogwangaaliddemuuko omanyi kitegeeza okwagala wumba omwana oyo musibire enkata tumalirize omwana ow'obuwala yenna ng'oli Uganda tonajja ku ddungu ng'obadde mufumbo omwami wo n'akugamba bebi tusaba ogende Dubai oba Saudi oyiye tugatte obulamu olunaku lwakusibudde ku kisaawe ng'okugenda okunoonya ssente lwoba weesonyiwa oyo omusajja mukyawe si mubobe okujjako nga musazewo ne mukwata abaana eza ne mubatwala ewa Nazaala oba ebukojja bebi wo n'akwata passport naawe n'okwata passport mwena ne mulinnya ne mujja wano ku ddungu naye gwe omukazi yenna ali wano ku ddungu guno omusana ng'ekikumi ekikyo kyokola mbu waleka bbaawe e Kampala nsaba Mukama Katonda akukuba ebbalaayi we wava kalimanywera lwaki njogedde point eyo
omwana ajja n'abeera wano ku ddungu n'abonaabona rozeti n'asuula CV nze golaba nsudde CV ku buli metro station buli stop yaayo naye paka kati tebalina we bali bapiseeko tene approved n'obukujjukujju buno bwe nnina buli lunaku okera n'okwata metro nkeera bulungi nnyo n'okwata baasi nsooka n'enkeera n'enkwata omusana ewamu weetagisa n'otambuza w'akagenda weebale nnyo n'entuula mu metro n'enzija ku union n'enzija ku banias nentuka ku union nenva ku green line nenzira ku red line nentandika okutambula omwe kati azawa n'okuzaawula otambudde baba olaba nange zibuuza oluusi nentandika okutambula nentandika okugenda ku buli stop era kati nasazeewo njagala kukubisa bupande nga kuliko akafaanani kange nga mbagamba nayitiddeko wano manye oluwarabu nsobola okukola omulimu bweguti nabweguti mbutimbetimbe oba oli awo wanaabeerayo omuziza kisagenda okunkubira essimu kati awo nga tuvuddeyo ku mbeera enyigiriza abantu eri wano yereetedde abaana ba wano okuyingira depression naye omanye ekibaleetedde eyo embeera be baaleka ekyaddondo tugeze yalekayo bba yalekayo famire bannange ka babeere ab'eŋŋanda nga bali Kampala nga bakukaluubiririza obulamu ng'agwano tonaatereera ba blocking oli bajjayo mu kaseera akatuufu nze we nnali nva ewaka nga nzija wano nze bayizawo ebbanga lyonna lyemaze nga ntambula nzize nga ngamba maama wange nti embeera weeriba eteredde nze ali kukubira saagala bintu byakunkubira kunteeka ku pressure kati nabo we banaateekawo ezo principles ezifuga obulamu bwabwe tebagenda kwetta tebagenda kuyiga biragalalagala bagenda kwewa kye tuyita peace of mind kati nze nagudi sirina nnaku mu Dubai okitegeera omanyi lwaki sirina muntu ampressurizinga mabega wabula embeera weeriba eteredde be naleka ekyaddondo nja basanyusa naye soosi kati obuzibu abaana bwe basisinkana imagine Kampala aleseeyo famire ye akasajja ke yalekera abaana busajja buno busakiboto obutaagala akola nakutamutadde ku pressure n'abeeraawo nga nina mukwano gwange bawe yamukubira essimu n'okuyombaga waliwo ne voice note yakola ki eyatambula omusajja yali ayagala lulimi lwalunyakule naye nalukola ki nalutegeera n'agamba gwe nagudi gezako bugeza voice n'agamba gwe nagudi wagenda kukola ki omwana nakuge munaku lweggulo nti bamugobye school fees mpaka nakati wabikudde voice note ogenda okugikola ki okugidamu kiki ekyakutwala lwaki oleka abaana b'okubonaabona kyokka nga wagenda kukola bw'oba nga wagenda kukola kola ekyetaagisa bwe kiba nga kiganye omwana Uganda olumero monde naye olaba Rose naye omwana oyo nga gwe bali mu kuteeka akakazito tanafuna muki kyobwaba nkana katukatambula nnyo baba ne bakakatako ne bagamba oyo nagamba twagala kati oli yagamba omwana n'agamba kwako kenyini kwe yayongereza n'agamba nti nsimanya nze nabadde nakava ewaka nga nakalinya ennyonyi nenadde ekyali mu nnyonyi nageze kula mama nga akuba essimu mwana wange wakafunayo sente mmeka mama de akamujjako senga nakuba n'agamba kakati gwe kibirige tandika okwasamirira halo kibirige nze senga ow'ekibuga ontegedde mwana wange ogeze bweru naye ndiko kwasamira nene sente kakati waneno tata guna ina kapoti katunda nikugamba abantu bagala ekyaddondo nagamba akagala obukadde musambu bwokka naye nkwegayiridde n'amasimu ye imagine tekako sente tukugulira ettaka tonafuna mulimo kati omwana kati oli n'amala nakagatta n'agamba tetwagala kutinya twagala kimusente kibiriga tiyatuuka Dubai
yaweta ddawa yadda ekyaddondo kati bwebwo obuzibu muganda wange bwe tusisinkana ffe bankuba kyeyo olunaku lwovudde ekyaddondo lwe batandiko kwe tugamba obeera ng'aguddewo banka ya famire pulani ziba nnyingi naye nze ntwala omukisa guno okubajjukiza nti nze famire yange nze sirina muntu yantuma ssente era tokkirizibwa na kuzinsaba kyobolabanga abaana bafa anti yoba abaana bayiga ebiragalalagala abaana ne bavaako nosanga omwana nga yawunga omwana yavaako nyina omwana yaŋŋamba ati ekitobo kuba mbadde sikyasobola kweyongerayo naye Kibiriga yakigwako kubanga senga tiyamukiriza kwogera kati Kibiriga yali akyavamu ekigambo yana kukimalayo yamugamba Kibiriga toyasema namugamba otandise okonna sente kyanagwe ate nakimanya otandise okonna sente senga nga sina toyasama nenga omwana mala kutuuka ku ddungu naye Kibiriga yagenda okulaba ka pressure ke bamutaddeko ajja kufiira ku ddungu Kibiriga kye yakola yadda nabaga senga kiganye ya Kibiriga muganda wange maliriza wamma badde okyabagamba so abantu be Uganda mwabasinze okuleetera abaana bammwe okubonaabonera wano ku ddungu n'ebikolomi babakuba si mu bubi omwana n'akugamba mama embeera tenaaterera n'okolima n'ogamba kati oli eyo wazze mu bakazi olinga ogamba nti omwana wamusindika kubonaabona toyagala mutabani wanyumirweko banange abazadde tubeere bakakkamu fe bamu tulina emirembe loozi kugambanga mazima fe famira zaffe tezituteeka ku pressure ekyo nange nkyebaza mukama sirina kyovola abantu tugenda ku ddungu ne tupiikinga ate we tupiikinga abantu baffe ne bafunamu naye mmwe abaleetedde abantu bammwe okubonaabonera wano ku ddungu si mu bubi era nsaba abazadde mweddeko n'omwana omuwala nga omusajja wamuleka Kampala mbo wajja amukolerera oyo omusajja mukyawe mu blocking okitegeera basindika omwana omu ninga baaddewo lisiti bw'otuuka soko ozimbire maama w'ennyumba soko okugulire poloti babiwandika omwana ageja okujja n'olupapula kati nga naye amanyi gy'alaga bambi kuyola buyozi ki sente agenda okutuuka wano kati bw'ajja n'olupapula olwo nga bamugamba jjukira abasinga bajja babagambye nti eri ogenda tukufuna bukadde buna buli mwezi kati bw'abalamu njakola emyezi gyange ng'esatu nguleyo kapuloti akatono akanagiramu akaki akayumba ka maama mu myezi nga bwegiti nteekemu akayumba nkole ki olina okugulira amapuloti omuzikole ki omuzimbire olina okugulira senga poloti omukole ki omuzimbire jjajja ali ku okisigeni naye nga sente zigenda bills ogenda okubanga ne bills mwe ziri mu ki mu ddwaliro naye nga zikutunuulidde oleseyo n'akaanewa keetaaga okusoma kati senga bwakukubira essimu maama akuba taata akuba bakaba jjajja akola ki afa naye nga wakatuuka ekituufu kiri nti lwaki towunga olaba ekibeetera n'abaana okuwunga ne bayingira depression ne bakozesa ebiragalalagala obuzibu buva Kyaddondo obuzibu tebuli wano obuzibu buva Kampala so bannanga abantu betwaleka e Kampala mweddeko namwe mulinnya ennyonyi mujja wano ku ddungu nzikyobolanga bakabeere maama ng'akulemeddeko mugambe maama nkukolere pasipooti si mu bubi kubanga embeera ya wano kyetaaga mutuwa obudde obumala tusetolinge mindset zaffe zibeere refresh tusobole okubeera nga tupiikinga okiwulidde naye omuntu gw'oli okukubira essimu akusindikira essente tamanyi nakukozesa metro ne ku kaadi ya transport talinaako wadde zite zimutambuza ng'olinga agamba nti agenze Dubai so embeera y'e Kampala yereetedde abantu abasinga obungi okufuuka kye bali ku ddungu kuno whereby nsaba Mukama Katonda ffenna atumalire era atugondeze mu mbeera baye yenna nnyini buyinza ku buli nsonga yonna amiina anyway nga mmaliriza bannaye muje mutuwagire ku kizigo ekya Nyondo Glam kikola bulungi nnyo nga bw'okiwulira era n'abaana mwenna nga mwakatuuka wano ku ddungu basaba munoonyeeko ssenga w'abaana
bannanga bayambeko munaabeko ku ddagala oluusi mujja n'ebintu bingi ebigenda okubasiba wano eno so mbasaba naye mujja kumunoonyaako enamba y'essimu ejja kubeerako awo naye nga nkomekereza nga nsaasira Kibirige mwana wa taata wakigwako naye nga wakigwako Kibirige saawe noli Kyaddondo naye bwe biba mubeere bulungi. Well, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO. Nyondo Glim. The CEO Nyondo Glim ekizigo ekikuyambako ku skin yo bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Glim is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Glim, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire kiri certified. I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba, Nyondo Glim is your best lotion that you should use okubeera nga okiliyaringa skin yo.